Embeera etabukidde Calvin Kayanja President w'Abakadaama nga bwe yeeyita. Embeera emutabuseeko essaawa zineno ali mu kwekweka bamuwenje eno n'eri takyayina wanywa mazzi anti obubbi okubba n'okukumpanya ssente z'abaagala okuba ekyeyo bimuleetedde obuzibu. Wano wennyini tusiiba tubagamba emirimu ebulaaya gyaggwayo. Woba oli wa ddembe okuwuliriza wuliriza, woba oli wa ddembe okukigaana nawe osobola okukigaana, tetuyinaako buzibu. Naye nga all you have to know, ebulaaya tekyali mirimu giryawo. Omuntu waavayo n'abalimba leeta ssente nkutwale olw'okubanga yajja ku social media ne yeekubira obulango ne bamutwala ku TV ne bamukyaza, igwe omulaba akubye amasuuti nolowooza that person is being real. Baganda bange mukyakaaba nnyo. Wano wennyini Alfam. My name is Sheila Adita. Thank you for subscribing on my YouTube channel, and if you haven't subscribed, please come and subscribe. You still have a chance. Subscription button is over there. You can click on it, and don't forget to tap the notification bell. It's above there. Just tap on it so that every video that we upload on this channel is directly on to you. Ogenda kubanga ojiraba, it will come direct to you. What you have to do is to subscribe. Ate ekirala weekuumireko, you view the video, you give us your comment, you mention your name in the comment and the place where the place where you're watching me from, so that I can say hello to you or mention your name in the next video. You never know. Hello. Yeah, wabulanga atenza ali mu Katambi, amanya yenze Sheila Adita, your one and only. You can find me on Facebook. I'm using Sheila Adita page. You can find me on TikTok. I use Sheila Adita 0 and then Bainene, my second page. You can come and holler me anytime. I'm available. I'm ever to your service. Olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku nsonga za Calvin Kayanja, President w'abankuba kyeyo, anti munnange Kampuni yakutte omuliro bagitwadde wansi abantu bagikuba kujaasa olwa ssente zaabwe, olw'okulanga emirimu n'abakozesa ebintuntu okukakana nga tabawadde mirimu. Kino nno kyajje abantu abo mu mbeera ne bamulumba ku Kampuni ne batandika okuyuzayuza ebintu ne bakubakuba Kampuni, wuuyo bamunoonya talabika. Ngenda namwe mubimanyi, tusiiba tugamba nnyo baganda baffe abali e Uganda. Simanyi nti oba obutambi bwe tuteekayo oba mu bulaba, simanyi nti oba tebubatuukako, simanyi nti oba temukola saveemala, simanyi oba temwebuuzaako oba nga temulina mikwano gyammwe giri Bulaaya. Tusiiba tuteekayo obutambi ne tubagamba, you people, the situation abroad right now is very difficult. Era ne tubagamba in the Middle East munnange there are no jobs right now. Era ne tubagamba COVID-19 munnange yaleeta pandemic nene nnyo mu nsi zino. There are no jobs, there is no money. Ebintu byonna byeyongedde eno gye tukolera. Ate n'ekirala, right now abantu abamu kati be beekolera emirimu gyabwe. Ne tubagamba you people wait, ne tubagamba you people hold on until the situation is okay. Musobole okubanga mujja mu travelinga. Yes, inchitegera mu ggwanga lyaffe Uganda embeera embi nnyo. Abantu bangi nnyo tebalina kyakulya, bangi tebalina mirimu, bangi tebalina ssente. Tukitegeera, naye ate era tekigasa igwe okutunda by'oyina ng'oyagala kujja eno kukola n'oteekamu ssente ate era n'otojja. Tekinyuma gwe okutunda by'oyina n'oteekamu ssente ojja okole n'otuuka eno omulimu ne gukubulako. Tekinyuma ate era nga kirumya omutwe. Era ne tubeera nga tubagamba you people hold on, ne tubagamba mulindeeko. Bannammwe mubalaba babasudde ku deportation center, bannammwe mubalaba babasudde ku embassy, tebalina kyakulya, bali mu kukaaba, abamu nabalwadde tebalina mmere. Ne tubagamba abalala bakoze emyaka n'emyaka nga tebabawa salary. Ebintu ebyo tubusiiba tubibatera. Ne tubagamba hold on, lindako, toyina kyogenda kufiirwa. Omuntu asobola okuvaayo n'angamba oyogera bw'otyo olw'okuba oli mu kukola. Yes, nyinza okuba nga gwe kyolaba ye picture gy'olaba, naye ate waliyo ekyama ekiri behind doors nti yes emirimu tewali. Ogenda kujja otuuke n'obeere stranded, ogenda kujja otuuke ew'omuwalabu ng'akwagala just mwezi gumu, oddeyo otuule, otuuke eno obeere eno ku Kampuni nga teri mirimu. Ate gy'onookoma okubeera ku Kampuni ogenda kubanga tosasulwa. Tulina baganda baffe bangi nnyo, bannyinazze baffe bangi nnyo nga bajja bataddemu ssente zaabwe tebafunanga mirimu, nga bali mu myezi 5, myezi 6, myezi 8 bali ku office batudde, balya bulina kwebaka, tebayingiza.
nga tebakola naye nga gwe main purpose yakuleta yakukola sente kati kigasa kigwa okujja ate era n'otuula nga tulina bannaffe bangi nnyo bateekamu sente zaabwe ne bajja ne batuuka n'okuba nga babasibye olw'ensonga bali ku overstay emirimu giganye tegiriyo ne tubagamba mulindeeko temutunda bye muyina embeera right now imbi okusinziira covid-19 yakosa nnyo ensi zino eno emirimu ne gibula ne sente ne zibula nga tebakyakola tebakyayingiza nga gavumenti ebawaawo obusente butono nnyo bwakubeezaawo families zaabwe era kufa abamu twafiirwa n'emirimu covid-19 olwayingira bakama baffe nga batuvuga batuzaayo ku kitebe gye twava tusobole okubeera eyo nga they can no longer buy food for us, they can no longer give us shelter nga tebayina sente era abamu kuffe twafiirwa emirimu tulemeddeko bulemezi nnyo nakusaba nnyo Katonda okulaba nti tufuna emirimu ate nga buli afuna omulimu tayagala kuguvaako kubanga wooguviirako togenda kuvuddamu kufuna chance efuna mulimu mulala so ekintu ekyo baganda baffe abali e Uganda mwandibadde mukitegeera ate era nammwe companies mukimanyi nti emirimu tegiriyo bw'oba okimanyi teri mirimu lwaki why are you asking people to give you money lwaki olemera ku bantu bakuwe sente lwaki olanga emirimu egitaliiwo lwaki abantu obateekako pressure ey'amaanyi okusasula nga ate okimanyi tewaliiwo mirimu sooka ofuna emirimu kola people bajja kujja kubanga beetaaga okukola naye tosooka kulanga mirimu ng'ate tegiriiwo sente ozitutte ate nga tosobola kubanga obatwala kimaliramu ddala amaanyi kireetera abantu okwekyawa nokola ebyo batalina kukola so kati nze mbadde nsuubira zonna companies ezikola ku nsonga z'okuleeta abaana eno e Bulaaya musooke mukimanye nti emirimu tewali musooke mu confirminge okuva eri bano abantu bemukolagana nabo basaponsers bammwe mubabuuze oba emirimu giri available babeere nga babawa answer entuufu dani okuleeta abaana nga tebalina we bagenda kubeera okuleeta abaana nga tebalina mirimu it's wastage of time omwana n'atula omwezi ogusooka ogwokubiri nayingira emyezi 8 tayingiza naye ate nga alina byeyeetaaga ng'omuntu yava ewaka ng'ekigendererwa kye kyakukola naye atuuse no tewali mirimu so baganda bange musooke mugumiikirizeeko temweteeka ku pressure embeera paka weneeba ng'eterera osobole okujja ng'olina ensonga entuufu ekuleese amanya yenze Sheila Adita commentinga waneeno mu vidiyo eno ombulirewa gy'oli gy'ondabira teekamu erinnya lyo wabula teweerabira kusubscribinga n'akaddi teweerabira kakoonako buli vidiyo eneetulaano egenda kubanga ekutuukako direct nkwagala nnyo